Hello. 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 Je bali kunyabo. Oyogera mpola munnange wange. Jala meke Olubuto lunuma. Ng'olabye. Oli waka. Ndi waka. Kati mukwano nandyagadde okumanya ekintu kino kyatandika ddi? Obutafuluma kyatandika ddi? Kale ebintu bino Rebecca byajja nga nne like nga ndi mu P4. Okay, wali okyali muto. Kati nebitandika okulamba mpola kati nga bwe nali omuto n'endoozi oba byendigambako naakola ki nankuba. Nsonyiwa, wakula ne bazadde bo? Bazadde bo bombi? Otyo? Kati nendeeta mbuno obange nagambako muzadde wange ajja kunkuba nenkisiriikirira. Kati wano we natuuka mu secondary. Ekitegeeza bwe wali omuto tewasobola kugamba bazadde bo ki ekyali kikutuuseeko? Saasobola. Okay. Nali empya. Kati bwe nali mu senior 12. Kati ne binnumisa nnyo olubuto. Kati neŋŋamba oba ŋŋambire taata. Kati neŋŋamba sijja gambira taata. Neŋŋamba akabulaga kange kano akato akagalanda. Ononsonyiwa okubuuza, bazadde bo baali bakambwe nnyo 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 nnyo? To the extent nti otuukako ekizibu n'otasobola bagamba nti oba mami kino daddy kino? Kale ngamba tya. Just like that oba si be bakuzaalira ddala? Ngamba tya kale just like that. Ngamba tya be banzaala. It's okay otyo. Kati neŋŋambira ddaga yange bwe yakigamba mama wange n'agambira tata wange n'antwala mu ddwaliro. Bwe bantwala mu ddwaliro omusajja n'agamba mbuno ye takola ki owa dokita agamba bino ebintu tatirabangako tabimanyi. Kati naye n'agamba mbuno bajja kugira bampa amakerenda ngira nkozesaako era aga amakerenda ge bampa galinganga ennyonyi nga gana amakerenda ge bagaba agakandida ag'abakyala ndowooza ogategedde ng'ogesonsekayo. Okay. Kati nga gondesonka naye kati nga buli wengateekayo era njawulira olulumi wansi. Kati kateka yange yakanyagula naye nga amakerenda ago bagatera mitwalo 3. Kati wano kuzaaka nyafuna ebyeyonda. Kati ne bantwala mu ddwaliro awalala. Ne baŋŋamba balina okunkola operation. Ne basaba tata yange sente z'atayina. Tata wange n'agamba agira akola ki tunoonya sente mu mpola ne bajja kuntwala. Kati ne bamugamba naye bagira banteekako akuuma nga kampanirira. Akanampanirira. Kati naye ne sente zeteekako akakuuma zaali nnyingi. Era nagenda paka nga tata wange alaba taziina ne ŋŋenda ewa Honorable Kasozi Ibrahim. Ne mugambako naye ye gamugamba mbuno oba kagenda kunteekako kyuma biki. Wabula yakwata sente n'azimpa. Ne bantwala ne bateekako akakuuma. Bakateeka mabega. Ne bagira kakwatirako wano naye era nga nkola ki nga bufuluma ndwawo nnyo. Ng'olubuto lubeera lukuluma n'okkuluma. Naye ng'okulya olya normally? Kuba weŋŋamba nti nje muzeke era oba obyala oba omanye ebinaddirira. Kati ako ne kabeera nga kampanirirakooko. Kati awo we nagenda ne nkola koosi eyange ey'amawulire.
kati wano mu kukola koosi yange nenfuna ekirala kikino kyokka nenfuna ekirala gaali yantomera era nenfuna blood clotting mu mutwe kati bwenafuna ekyo kale bugali bwe yantomera saakitwala nga kikulu kuba saalumwa nnyo era n'onsirika neera nensirika kati omutwe ne gunnumalumamu nemmira bukanado kambuza olwo ng'obeera naani at that time mbeera ne mama wange era tewasobola mugamba nti eggaali yantomedde saasobola kumugamba omuze mubi gw'olina ogw'okusirika mukwano nange naye kubanga tebyannuma nnyo kusoosa bitwala serious kati wayitawo emyezi 2 ate nenfuna ekintu nekinsiba olulimi nga toyogera nengenda okwekanga nga ndi mu ddwaliro wenadda engulu nga ndaba tatange akaaba kati nembabuuza ekyebaddewo naye nga mpulira nzenna nkooyo omutwe gwonna guzitowa Rebecca kati ne banjijayo mu ddwaliro buli mwezi kati nga kikola kinkyapeninga kati bwe bantwala muire ekibuli ne baŋŋamba ddala nina okugenda butabika basobole okunkola surgery omutwe kati kitange kitenangamba naye nga tali bulungi kuwa nsawo kati ekyo tetwakitwala kale n'agamba kale wanaaba nga afunyefunyeyooko mu mpolampola kijja kgenda babikoleko ki mulundi gumu naye kati nendooza mbuno kale bajja bikola mulundi gumu ne bagira nga bampa obuwekeweke obuwekeweke nga kale nga mbumiramirako nga bumbeesabeesaawo nga bw'obutegeera kati saawa zino wenjogerera waneeno wenjogerera mukwano nze kati ndi mu myaka ndowooza nga 25 awo naye kati nga negenda nga nfunye omwezi ne tugenda mu kiseera n'alaba ebyo ebintu angoberawo kambuuza byeyongera obungi byeyongera kati n'okufuluma kikyakola kikyafulumira ddala emu kuba ngenda mmanju awo kuba bwe ngenda emmanju weeti mba mpulira nga njagala kufuluma naye olutuuka wetta nga bigaana nga nsindike naye nga bigaana mbayo nga nkaaba amazzi ge kambuuza akuuma okyakalina akuuma kaagwa lwe baakutomera kagaali naye nga bwe wali okalina wali ofuluma bulungi nali nfuluma naye nga si bulungi naye kale atirisi nga waliwo ebivaayo baaba Katonda, this is so bad. Kitegeeza kati bw'ofuluma ng'obukiringi bw'embuzi. Kati wembanga nfulumye awo kubeera mba nfulumye awo. Naye nga bubeeranga buno bumiwa mbuzi nga bw'obulaba. Nga bw'obulaba we bubeera. Naye ate nga mbeera mmaze okwekamanya nga nyiza olubuto era ngenda kuvayo ng'olubuto olunnuma nga nina okumira painkiller. Kankubuuze, onywa kyenkana ky'amazzi? Amazzi gonywa. Okakasa? Amazzi nywera ddala. Kubanga olubuto lulinga olukaluba munda. Nembadde kisobola mbadde singa kibadde kisoboka. Wandizze gwe n'olaba ku kyenjogerako. Maama, COVID ono. Nandizze n'enkulaga kyenjogerako osanga gw'onookinnyonnyola. Yes, nyabo. Wakolako koko surgery yonna, operation yonna? Siina operation yonna gye nakola era mbadde njagala ngikole kati kubanga ndabanga
agenda ofiira mu nnyumba nze. Obeera wekka? Mbeera nzekka. Okujjako olumu waliwo omwana wa neighbor ajja n'annyambako engeri gye saakola mirimu. Anti munnaye Rebecca ndina mulema. Kati ki ky'obadde osinga okwagaza omuwuliriza wange? Kyensinga okwagala nti olw'okubanga tuli mu kafyu sisobola kutambula kusaba like buyambi eri ba honorable. Badde njagala osobole okuntuusizaako obubaka bwange omuntu yenna yasobola okunnyamba abawuliriza bammwe ne honorable Kasozi wabanga awulidde asobole okunnyamba. Olaba nga basobola okumpa amagezi engeri gyensobola okweyambamu basobole okuzimpa. Wali okozesezzaako ku ddagala lya habo? Iye naye lya manya mbuno bino by'emmeeme naye nga si mmeeme nga teyali mmeeme. Iye lyokka lye wakomako tewayongerezaako ddala? Tebyankolera yadde. No, tewayongerezaako ddagala ddala lyonna okuggyako eryo lyokka? Tewali. Baali baliyitaani? I'm sorry to ask. Baali baliyitaani? Wano wali bamuwonya bamuwonya habo simanya bikoze bityawo. Era bo nga bagamba nti liwonya ebyo oba bagamba lya mmeeme? Bangamba lya mmeeme kati nze nange nali mmanyi lya mmeeme. Okay, neyanza okwogerako naawe. Kale ng'owuliriza BTFM ekintabuli ky'omuziki omukyala nga bw'omuwulidde akaluubirizibwa mu kufuluma. Bwe njogera okufuluma lwe luganda olutuufu lwensobola okukozesa wano ku mpewo. Okufuluma kumukaluubiriza kuva buto naye nga ye yakigayaalirira yali akyali mu P4 kubanga singa yayogera bukyali n'agamba bazadde be osanga kati bandibadde bakikolako nga bamulongoosa naye yakyogera ate nga muntu mukulu ate n'ayita mu muntu omulala kwegamba yalina okutya kwe sitegedde simanyi lwaki bazadde be bano yali abatya nnyo obwenkanidde awo kitegeeza n'ekyenda kyafunda. Kitegeera kati mukwano gwange kikyosobola okumugamba ku budde buno okufuluma kwe si kwangu naye baali bamuteddeyo akuuma eggaali bwe yamutomera ndoozi akuuma ne kakola ki ne kafubutukayo. Byebyo nno bye tuliko munnange wange kyonna ky'onoomugamba ekimujja waali okumwongeza ku ddaala eddala neeyanzeza nnyo neeyanzeege. Mukama abanteera omukisa webale okubeera omuwuliriza omulungi owa BTFM ekintabuli ky'omuziki nange omuweerezaawo n'onzikiririzaamu munnange Rebecca Jingo neeyanziza nnyo okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo era n'ensaba mukwano gwange byonna bye bagenda okugamba tetugamba nti byonna bikole ku mpaka no londamu by'osobola okukwasaganya obikole by'onooba tosobodde obireke okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo neeyanziza nnyo neeyanzege n'enkuba omulange eri Honorable Kasozi Ibrahim omukyalo ono omumanyi nnyo era bw'oba ompulira taata wandibadde omukubirako kasimu mu kiseera kya lockdown kino kya lockdown eno asobola okuba nti bambi oba akaateeka omutereezaamu oba wonna wali kubanga kireka mwemanyi nnyo okusinga nange ffe wano we tuli tugenda kwogera bwogezi mukwano gwange kyonna ky'ono bosobodde ky'ojja okukola zibonya emunya 25205 0392237 oyita ku mutimbagano gwa WhatsApp ngenda kukusaba jjako radio yo nga tonna recording oba giviire weyongereyo giviirire ddala beera wasirifu olyoka recording ya otuweereze kyonna ky'oba otugamba naawe yeetegese okutuzannyisa nze nno nsaba tewandizannye kubanga buno obulamu tebabuzannyiramu n'ekyo kyayogerako muganda wange bwe kikutuukako osobola okulemererwa okufuluma si muzannyo bambi kyayitamu kinene nnyo omuntu bw'alemererwa okufuluma kitegeeza bagenda kumulongoosa naye katugezeeko tulabe wa wasobola okutuuka wanki munange Rebecca nsiima nnyo omulimu gw'otukolera maama kakati omuwala oyo bambi alabika alina ulcers ulcers zireeta piles emabega w'ofulumira naye ye alabika bambi yakiyita kyenda naye emmeeme ye emabega naye nga kyali ulcers zireeta ekintu ekyo kakati omuwala oyo agezeeko afumbe ebikoola by'oluwawu agattemu ebikoola by'amatugunda anyweko alabe n'ekirala akoseeko eddagala ezzungu buno bwe bayita bisacodyl tablets abukozeseeko ko bujja muyamba okugonza obubi obwagambye obulinga obw'embuzi webale nnyo maama webale kutuweereza nze Mawejje Joshua wano ewakaliga neeyanziza nnyo mukwano Mawejje Joshua ewakaliga pazi ogambye akozesa kinaki
tudiremu katono kyali ulcers zireeta ekintu ekyo kakati omuwala oyo agezeeko afumbe ebikoola by'oluwawu agattemu ebikoola by'amatugunda anyweko alabe n'ekirala akoseeko eddagala ezzungu buno bwe bayita bisacodyl tablets abukozeseeko ko bujja muyamba okugonza obubi obwagambye obulinga obw'embuzi. Alright, neeyanziza nnyo mukulu mawejje neeyanzeege mukwano gwange owulidde munnange eddagala lye bakuwadde tugenda kugezaako mpola lockdown eno weeneggwerako osobole okugenda mu ddwaliro otuukirize ekyo kye twagala okukole oba ekyokulongoosebwa ng'ate olina kyogezezzaako. Nze Rebecca Jingo eno ye BTFM ekintabuli ky'omuzike. Nkulamusiza nnyo nnyabo. Ye maama. Webalo tuweereza. Kale maama. Muwala wange oyo. Ye maama. Ebulwadde bwagambye gye bagiyita emitunsi. Ye maama. Bagiyita mitunsi. Emitunsi egyo gimera era nga bwakugamba. Gibeerayo ne bugenda nga buverako obuntu naye nga obulwadde obuli nnyo mu bantu. Ate obulwadde bwe tebabulongoosa. Babulongoosa. Naye bwe babulongoosa bukomawo. Ensonga lwaki ngende tebandibulongoosezza. Bwe bamulongoosa gikomawo n'abeera ku ekyo kulongoosa. Naye eddagala lye muwa afune ekisula. Ekisula. Kyokka nze mba ngaba olusi nkuwa eddagala nga limu. Kubanga nyinza okuwa ne mba nga nkuwadde overdose. Afune ekisula. Maama. Ateekemu kamunye abeere ng'atuulamu ekisula ekyo ne bwafumba amazzi ekisula n'akiteeka mu mazzi ne kiba nga sisaabulukusa si kikanya ate ne bw'ateeka mu kacupa ke nga kali awo akacupa ako kabeera awo agenda afukako ateekako w'atadde ku kawero n'agenda ng'anyigayo n'anyiga obwo emitunsi egyo n'agenda ng'aginyiga kyemmanyi gireeta omusaayi bw'aga nti alumizibwa ng'agenze ewa emmanju kituuka ne gireeta omusaayi naye nga eddagala eriba lijja kumuyamba nnyabo afune ne katetracycline ak'amaaso ak'omuzigo abeere ng'asiigako ku kantu ako ng'amaze okwenyiga abeere ng'asiga ajja kufuna enjawulo kubanga abamu balimala okulya olw'ensonga nti ate okugenda ebweru bw'anaagenda ebweru ajja kuba alumizibwa nga bw'agamba yenyawo mami Rebecca eddagala limuwadde alikozeseeko mutuufu aba akubuulira owange lyankolera limukolera gisobola okuba nga gyo gisigalayo naye ate obulumi bukola ki bugenda era nga bavuga nti lwegirongoosa gikomawo kwagala butakola ki butayagala naye sikumuweweeza kiba kimuwonyeza obulumi buno nga takyabuwulira nako abala omwaka akwate n'omulala gataduwulira mama nakimuli eruweero nkutumidde nnyo Rebecca neyanziza nnyo mama nakimuli eruweero muganda wange mukozi munnange ebyo biwulira anti munaye tuli mu industry y'emu bikwasaganya mpola tujja kutuuka kulengedde kankomero nkubuulira ntera nnyo okwogera nti obulema si buteesobola okubeera n'obulemu ku mubiri si buteesobola ngenda kukusaba oveemu ekyejo buno obulamu bwo teri muntu agenda kukulerera bulamu bwo okay vaamu ekyejo 1 2 manya nti oli mu kigezo kirungi wakola ebigezo ebyempuliziganya bino ebyaba journalist watuula ku ttebo ng'oliko bw'omu oyita oba ogwa wagwa nedda sagaluddemu nekwerowoozako nti nze ndi mulema obwongo bwo si bulema mukwano oyinza okubanga mikono gy'emirema oba amagulu ge malema toli mulema sagaladdemu nakukirowoozaako kubanga ndabye abalema bangi nnyo mukwano gwange nina nayiga amagulu gy'emikono nayiga abeera wali bwayise ne nayiga aleza abaana be nayiga alabiridde abaana be mu buggobi mu kunyolwa waliwo omukyalo omulala oba yenawubega era naye ali awo bwayise ye nno bazadde be bamusuula kubanga mulema bo nga bagamba bo tebazaala mulema naye atunda lumonde ne muwogo nze sobola kuyita bwayise ne mumuyitako mpita kubalina emikono n'amagulu nengenda nengula awali omukazi oyo lwaki kubanga talinamu kiri kyagamba nti ndi mulema mukwano nze sikulabamu bulema era sagala oddemu nakukisembeza tokiteeta mu maaso oli mulema yes nina mukwano gwange omulala muyita mulema wange Hadija Namusoke namugamba toddemu okkaaba nti oli mulema owulidde toli era nze bwe musanga muyita omulema wange abannetoolodde bayinza okunyiga naye yamanyi lwaki nkimuyita kubanga sagala akireete mu maaso njagala amanye nti obulema si buteesobola obeera weesobola owulidde mukwano kati ekyo njagala kisazaamu nze Rebecca nze ntandise kati ntandise okusazaamu by'olina mukama amanyi lwaki oli bw'otyo
Owulidde? Ate tegwali musango gw'okuzaalibwa ng'oli mulema. No way. Wabula Mukama akugezesa wena akulage nti mukwano. Nakuwa omukisa gw'otannalaba gukozese. Andi kyolimu ekyo olina obunafu mu ggwe. Olowooza bwonna ogenda emmanju ogenda kulumwa. Kati jjukira buli lwogezaako okufuluma obulumi ne bujja n'ogamba sijja kusobola. Kakati tozaalangako nina ndikubidde akafaananyi mu kuzaala. Mu kuzaala omukazi omwana bw'aba atuuse okufuluma ko weewumbeko ko wenyiga otya ng'omwana agambye nti nfuluma. Aba fuluma. Tunyumya gasiyawo. Ko amagulu kogagatte omusawo ng'akuwa oluyi kubanga essaawa eba ekoze eki etuuse mu bulumi. Omwana n'akola atya n'afuluma. Kati naawe ekiseera bwe kituuka nga kyakufulumya bubi manyi peyini eyo ngimanyi ngitegeera obuntu obubuluma. Ngenda kukusaba leka ekyenda kikolo ekintu kyakyo kye kirina okukola. Manyi buba bulumi naye tokiziyiza buba bulumi. Ate ngenda kukusaba mu bye tugenda okwogerako mu bye tugenda okukugamba njagala nsaba sagala kulagira nsaba omutima gwo gukkirize nga bwe wazze gye tuli. Nsaba omutima gwo gukkirize kubanga abantu bano sagala bamala mu maanyi bagenda kumala obudde bwabwe sente zaabwe airtime data waabwe sagala boogere ku matu nga gage kibuyaga agenda kufuwa biboogere biyite ku matuugo. Nsaba okozeseeko by'owulira nti osobola. Lockdown bweneggwa oba n'otolontoka oba n'ofuna engeri gy'otambulamu oba n'ofuna engeri gy'otuuka mu ddwaliro kuba kati nakati osobola kuba gwe ate gwe tebasobola kugaana kutambula. Osobola okutuuka n'olaba omusawo n'oyogera naye. Ku mulimu gwange gwe nnina wano Honorable Kafozi Ibrahim awulira bwana bawulidde agenda kutuukako kuba ngenda kuyimba muyimbe paka lwanaakutuukako kubanga ye muntu gw'oyogeddeko eyali abaddewo kkokululwo. Okay? So bw'anaaba asobodde kyonna ky'anaaba asobodde tugattirizako bugattiriza ku bigambo byaffe mukwano gwange. Kijja kuggwa. Tewali kitaggwa. Eno ye Beat FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingo onaagambye atya nsije nevuddewa nze namubiri we lukomera Becky nze ngamba agezeeko mu ddwaliro ttako. I'm Becky, I have the same problem, although for me, I take almost 30 minutes in toilet. I hope I get helped along my sister. Becky, that's my messages. Babale tuweereza Becky naye nze Becky nandyagadde okubuuza omukyalo oyo mbu yakozesaako ku enema kale ekyo wekiba kigaanye akozeseeko ku kisanda akifumbe anyweko alabe wanaaba. Webale tuweereza mukwano nze mami Katrina Emakindi naye nziza nnyo mami Katrina Emakindi olina Rebecca Jingo wangi yogerako nange. Webale kuweereza maama. Webale kunkubirako munange. Nze mu rugo Emandi Kijombako Kimugombola y'e Rwanda. Esebo. Akati afune ennimo azisalisali n'emicungwa abitabule ng'abisazeesaze etaata aguleyo kaakaziire ka nusu 10 wemba sirimba naye nga abitabule abifumbe abinywe mukyalo oyo engeri gy'agala ne mu lubuto aba alumizibwa tebireeta obutwa mu mubiri taata. Munnange nange mbadde ntaasa yeera tuli mu kutaasa. Naye yansusa nnyo munnange wange ffenna tuli mu kuta okaŋŋambye wanje buwaya. Beko bale kuweereza kati omukyalo oyo kyengenda omugamba nga bwagumikiriza kantini nagweko nga bwagambye nti agenda mudwaliro kukola operation alina okwettanira ennyo okulya ebintu ebigonda byokka. Kikyengeza kugamba agenda kulya nnyo amenvu n'okunywa ennyo obuugi obwo byerijja omuyamba okusobola okuba nti asobola okugenda n'afulumako naye bw'wana yongera okulya ebintu ebikaluba ate kijja mumuleetera obuzibu musaba yetanira nnyo ebintu ebigonda ebintu ebikaluba yandibiziiriddeko ddala okutuusa ng'avudde mu operation. Onomuwayo Najemba kansala 2 naye yansiza nnyo muwayo Najemba mukwano wanyinaze omulungi kulamusizaako njenjavu nange bwe ntyo tubulanganye sisobola kukubulako nze mbaako. Ono munywanyi wo bakikakasenga bulijjo bakakase mpulire Pulezidenti watuli mukola zifula mu Uganda. Amina. Ekibiina ekigatta abakuba amasimu ku TV ne ku radio. Nalo. Kakati kakati amagezi ge muwa. Muwe. Olaba amanda g'omuti otogano. Ngalaba.
musaba aganse kulire bulungi nnyo bwasiiga bebi nga bakakingamba kule bulungi nnyo kubanga ekyo ekintu okiraba nange nakigezesaako ku baana bange baali beesiba mu lubuto naye baafuluma bulungi nnyo era kati bali wow era akikozese agenda kubeera bulungi nze bakikakase aga katonda bakikakase gy'obadde obulidde wallayi mpeerezaayo kilo 5 ez'omuceere kubanga gy'obulidde olabika obadde mu kinyama ate tonkaayanyo ojja kuzimpa nze Rebecca Jingo mukwano olaba amanda ng'ofumbisa gennyini amanda gakone bwoti amanda ago ogateeke mu mazzi ofumbe onywe owulira ng'ekitakola naye ate kikola nti watuukira ogende w'omusawo nga toli yaddeko nga toli nga wali we watandikira neyanziza nnyo neyanzege bakikakase hallo omulungi mujja wange oli mulwadde naye nga lamiridde nti tuli mu lunanta muganda ali kati ntetegeera tokirwako naye esevo afuna akatakula akaki akatakula ajja kabuuza akatakula mpulira ajja kabuuza bajja kamulagirira abanywa kamutakule buli kimu kijja fuluma mpulira neyanziza nnyo munnange ye ate wagambye mujjanga agambye mbu bali mu lugalamirizo ojja kusitukawo awo wooli nze tonkaddiwako bwongo wangi maama Madam Becky omwala oyo asooka afune ennyaanya obutungulu ne green pepper abisale nga buslices butini abugaaye abumire abeere ng'alya nga ddeire emiiru yeesooka mu lubuto buli lunaku ng'asala kabakuli kalamba akatowaanya ako akato n'abirya ateekamu otunnyo ng'ataddemu n'ekkedu bw'amala wakati awo olunaku ssaawa 7 tannaba kulya mmere anywe buto atannakolako bw'amala ng'agenda okwebaka ekiro afune ekisanda ekiddo bakiyita ekisandasanda kivaamu amata ng'ekikongoddeko amasanda gakyo galinga mata akifumbe anyeeyo ttampeko buli lunaku bw'atyo bw'aba akola agenda kutereera tagenda kuddamu kulumizibwa tagenda nabiri buli obwaga nti bayulika emanga nga wayulika wakola ki bigenda kugenda mpolampola kubanga ajja kuba agonda munda nga tawakyalina kifo singa kiri ekifuluma ngennaalo nkatongole emasajja eddagala ly'abaakola neyanziza nnyo mukwano gwange bwensijukira bwe ntyo bajjajjaffe bejjanjabisanga bwe batyo nga tetulinafuna ddagala zzungu ate bwojja okukigenderera nti eddagala esinga lye batuwa byebikolo byaffe bye tulina nebba olwakuba baba bitaddemu preservatives kubanga mbadde nsoma wano message egamba nti Becky ebyo ebya habo tebijja kumukolera mukwano kankuddemu habo oyo gwonyooma nkulayirira gwolowooza panado gwomira ava muki kwinini gwomira ava muki lwakubanga bo abazungu batusingako nti balina kyebongeramu ekirala neffe wano tubakwalaali so tuteesa buteesa si mu bubi mukwano gwange Hanifa si mu bubi haba ajja mukolera ku ssaawa eno mu buloko dawuni ono gye tulimu ajja kumukolera tuwaddawadako tulabe nti obulamu bukola ki butambula neyanziza nnyo neyanzege toteeseza bubi Hanifa but habo ajja kumukolera tubeere n'okukkiriza lubaala embeera nga n'embiro kwotadde tetwandiyenzenga mululuuza tetwandiyenzenga bombo tetwandiyenzenga bintu ng'ebyo n'ogamba ekigaji omusujja n'ofumba ekigaji kyo n'onywa that is a habo andi abasinga munsesa wangi Rebecca Jingo nange tekizibu kyangwako era nange bubbi nali ngampa mangu obwembuzi era nga nkaaba ndibopima n'akamonde wansi naye kyalina okukola alina onywa amazzi nga mangi alina onywa ne ku mazzi agabuguma n'abanga alya n'emmere ng'ewera ng'omutwalya nti ku makya kyamisana ekyeggulu ajja tereera n'eddagala waliwo obukende bayita difacodile balutunda mu klinika agenda abubuuza obona bukola bulungi ku lubuto kati nze natereera ne nange kyandwako kubanga ndi mupittu ne ntuuka kufuna lubuto kuzaala era nga bwenti olubuto lunneesiba najja tereera akole bw'atyo neyanziza nnyo mukwano gwange babuyita difacodile obukerendo obwo difacodile olina Rebecca Jingo wangi Becky gyebaleko webale kuweereza nze mama Shirati Becky mbadde nsaba omuwulirizi oye
agezeeko okulya ku micungwa nga tagikamula wabula agirya buli. Gisobola muyambako kuba omwana wange yeesibako ku lubuto bw'atyo nga tafuluma, naye omusawo yaŋŋamba kumuwa micungwa era bwe namuwa n'asimulukuka. Mpozi n'ekirala kiri ky'ogambye nti yalinga asirika nga tagamba bazadde. Beki waliyo abazadde abakambwe. Kubanza ezijjukira nga nkyali muwala mami wange namugambako. Waliwo omusajja eyaŋŋambye bwe bw'anansanga muzikiza ajja kunkwata. Mami yanziramu n'aŋŋamba olabika walidde ssente ze. Kati saawa yakusasula oli mu kwekyanga bikusobedde. Kale ekyo tomunenya mu butuufu. Waliyo abazadde abakambwe. Beki we bali kuweereza. Naye omuzadde w'okambuwalira omwana owa pifu. Owo mukulu nno nga baasiniya 5 nsobola okuwulira naye owa pifu. Kubanga ebiseera ebyo yali mu pifu we kyatandikira ate osobola okwogera. Singa eno yona teyandituusayo. Anyway, feka tukole ogwaffe ogw'okwogera okukola kujja kubeera kukwe. Neyanziza nnyo bamaama ne bataata. Rebecca nkulamusizza ze maama mmere wano e Busega. Ye mami. Omukyalo oyo kyemusaba yali kozeseza ku jjirikiti kubanga nange embeera eyo nagiyitamuko ngimanyi bulungi n'obulumi bwonna bwalina mbutegeerera ddala bulungi naye ze bandagirira jjirikiti olitema ebibajjo n'olifumbira ddala bulungi nnyo olaba nga liyidde n'onywa bw'oba ng'ofunye lingiko ebibajjo ebirala n'oba ng'olyanika n'oba bw'oyitawo ebbanga n'oddamu n'ofumba n'onywa naye nga nze nateererera ddala bulungi nnyo naye nga nakozesaako kuko nange ku ddagala ezzungu lyagaana nenanyeramu mu x-ray ne bankebera naye nga tebannakibalaba naye nga obulumi nga bwempitamu nanze mbutegeera ndaba naye nga ejjirikiti likola ku kintu ekyo. Neyanziza nnyo mama Mire e Busega olina Rebecca Jingo wanje munange wange. Mama wanje munange webale tuweereza webale kwenkubirako ono yasinye nakiragala ye yasinye kati mwannyinaze mbadde musaba ky'olubuto gonda taata afune ennyaanya azikamuke kati oyo supu amukozesa abeere nga amunywe bwe kiba kiganye waliwo akaddo bakayita kambula akakamula akayenga akanywe ajja kuba agonda mu lubuto maama. Okay, neyanziza nnyo Rebecca webale kuweereza mukwano ezo baziyita hemorrhoids mu lusawo emisuwa gy'emabega egizimba egiziziba w'ofulumira naye akozesa eddagala bayita eno akateeka mu mazzi agabuguma n'anywa n'obukerenda bwe bayita bisedil asobola okugonza obubi ng'afuluma. Nze Letitia Essalama oli wakubiri ng'ayogera ku bukerenda obwo bisedil olina Rebecca Jingo wangi mukwano gwange. Beki nkulamusizza nze musawo Kevin. Ye musawo naye omukyalo oyo kateesezza bubi n'obukerenda babuyita bascodilo si dicrodilo nga bw'agamba babuyita bascodilo. Agenda abuuza omusawo ajja bumuwa bumire ajja muwa n'endagiriro nga waalina obukozesa mukwano. Nywe badde ddala otuweereza obulungi bwoti. Neyanziza nnyo maama wange neyanzege wangi. Njagala omugamba ebya Honorable Kasozi abyesonyiwe. Bannange twabonaabona n'omufu era ejja tuwanga ambulensi y'omufu naye ffe twamutuukako yatugamba nze akalulu akange nagula akagule mwerabirire kati wanaddawo okulinda akasozi awasembye. Rebecca Jingo webale tuweereza naye mukyalo oyo ng'alabye kankomewo ekintabuli kyokya ku rediyo namba eno bisoma ekintabuli ky'omuziki. Okutulugunya abaana abasoma kutwaliramu ebive ebituusibwa ku mwana yenna atanaweza myaka 18. Okutulugunyizibwa kuno kutwaliramu okukabasanya abaana okw'engeri zonna kozesa abasomesa baabwe abakulembeze b'abayizi ne bannabwe ku masomero okubalagajjalira. Abasomesa buvunaanyizibwa bwaffe okusomesa abaana ba Uganda era abakulembeze ab'enkya kyokka mu kukola kino tetulina kubatulugunya wadde okulinnyirira eddembe lyabwe. Buli mwana agwana omukisa n'ebbeetu okweyagalira ku ssomero gy'asomera n'afuna omwaganyi okusoma obulungi n'okufuna ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. Tubeere basale mu kulwanirira n'okukuuma eddembe ly'abaana ate tuli bayigirize olwo nabo balirwanirire bakule nga tebeetya nga naffe batwesiga. Loopa okutulugunya okw'engeri yonna ku mwana asoma ng'okubira aba South Child Helpline ku ssimu ey'obwereere namba 116
oba oweereza obubaka eri aba Uniport ku nnamba 8500. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyenjigiriza mu Uganda ne buwagirwa ekibiina kya UNICEF ate ne buvujjirirwa Irish Aid. StarTimes efaayo okuuma obulamu bwo weewera okutindiga engendo n'okuba mu bantu abangi. Kola oda yo weefunire StarTimes decoder, flat screen TV ya inch 32 oba solar system. Oda yo tujja gikutuusako awo wooli. Weekuume ng'era osanyusibwa channel za StarTimes eziyigiriza abaana, ezinyumira abakyala n'eziriko amawulire amasu ag'ensi yonna. Bw'ayagala obikuleetera tukubire ku nooti 7 nooti 1 217 oba ka WhatsApp ku nooti 7 nooti 4 nooti 5 252. Twegatte tulwanyise ekirwadde kya corona. Ebbaluwa eri bazadde bange ekutuusibwako Prudential. Awatali mulala maama oli omubwati gwe wekka ayinza okunzikakkanya nga ndi mu bizibu. Olw'ebyo by'onkoledde maama wange nkusabira ssanyu na buwanguzi. Nkusuubiza okukugulirayo obwambalo obulungi era nja kubeerangawo mu buli kaseera wonneetaagira kubanga ombeereddewo. Olunaku olulungi maama. Nze mutabani wo Ssegawa Muhammad Nateete. Bw'oba oyagadde ebbaluwa eno genda ku Facebook page ya Prudential Uganda onyige like era ogigabane ne banno. Prudential, twanganga obulamu ffenna. Tuli naawe. Prudential erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority. Ekibiina ekirwanira eddembe ly'abalwadde b'enkizi Spinal Injuries Association kikubiriza abalwadde b'enkizi okubeera abeegendereza ennyo mu kiseera kino eky'obulwadde bwa coronavirus. Kyangu ddala omulwadde w'olukizi okukwatibwa obulwadde kubanga abasinga batambulira mu bugaali bakwata ku mipiira gy'obugaali nga beesindika. Okusituka kuba kuzibu era bakwatakwata buli wamu okusobola okwewanirira eyo gye basobola okuggya akawuka aka coronavirus. Babeera n'obuzibu mu kussa kubanga enfuba byabwe birafu. N'olwekyo akawuka kano kaba kabagonza mangu. Ng'omulwadde w'olukizi weekuume ng'oli muyonjo ddala. Goberera amateeka ga minisitule y'obulamu gonna ag'okwewala obulwadde buno. Spinal Injuries Association esaba abantu bonna okuyamba ku mulwadde w'olukizi bw'abanga alina wasangiddwa. Ate eri abalwadde abatali mu kibiina kino kuba ku ssimu nooti 772 94 8 nooti 25 muyingizibwe mu kibiina. Obubaka buno bukutuusibwako Spinal Injuries Association nga buwagiddwa DHF International. Beauty Pharma, ekitabo ky'omuziki. Ogambe uobyasirana Ogambe liyakulondola Kwele kubisya kutwala Wobononya tonoya Wali wanonya wanakwa Otondo kule pensi Wali wabanga kwebanja Yenkuba ya msenene Wetunya wili wabu Tofa y'omwana wa mama kijja kugwa. Owuliriza Peter FM ekintabula ky'omuziki okwogera kuba kwaffe okukola kuba kuko okwenga omuntu. Na buli ddagala lyebakugamba nsinga osobola okulimpandiikira wansi oba n'oli recordinga mu biseera bye eby'eddembe n'ogamba baŋŋambye kino kanta nkole kino bagambye kino waliwo ne kino mpola mpola kimu ku kimu mpola mpola mukwano mu budde bwo kwata mpola topapa kwata mpola ojja kutuuka ku kyoyagala neyanziza nnyo neyanzeegeegwa omuliriza wange wangi maama embeka bale tuweereza webala okunkubirako Dr. Lava Tamari Ibrahim obulenzi okumazoni wendi kaakati kyeŋŋamba muganda wange oyo addire singa totuzannyiddeko nno munnange kubanga kino kiri ku bulamu munnange. Hello Becky wangi Becky wangi nyabo webale kuweereza nnyabo mama namwe ekireko waliwo omuti baguyita omukyula addire omukyula ogwo agunogeko ebikoola abifumba ateekemu omunnyo ogw'ekisula ajja kuba ng'anywanga mpola mpola akubako akatundu k'ekikopo ng'anywako kasita kubeera guwoze bulungi agwo kujja mmukolera kubanga akantu ako kaleeta omusujja obudde obwakawungeezi ye nnyabo omukyula mama namwe abuze bannange. Hallo Becky webale kuweereza webale kunkubirako ono mama Doola nnyabo naye Becky omukyalo oyo afune ekisanda eyateekemu doodo naye nga birya boyiro afune katakula ka mirundi 2 naye akati
bajja mukolera akanywe buli lunaku bajja kubaako bulungiko. Naye nsuza nnyo Mama Dora. Mukwano bakugambye nti funa Ansol on ointment. Ansol ointment. Eri ANUSOL ointment. Okawandiise maama. Naye nsuza nnyo mukwano neyanzige wanji. Hello. Nyabo. Yadde bali tuweereza. Bali kuliriza. Namutasa siwe kyetu togula obutambala wamwenzi Ahmad Akarule. Nyabo. Nikakyangamba omukyalo oyo. Addire alekerawo okulya emmere ekaluba. N'ekirala akoze amenvu addire ne kamunye yenyiga kamunye akola nnyo. Rebecca nkwagala nnyo mpozi ndabeerako Hadija. Naye yanzuza nnyo mukwano gwange mu budde nga buno tetusobola kutumira biba biswaza. Beki nkwebaza byonna by'otukolera. Nesinye nnyo kubanga nfisemu olwaleero guno we gusoose ekitiwa Nasuna Freda kuba ne Lugala. Ayinako mukwano wange nali mbeera naye ng'alina ekizibu ekyo. Naye nekizuula nga ye yagitanya amazzi nga nagunya ekyayi kyokka. Awota kimu womwota. Ningagana amazzi room temperature nga tagettanira nnyo. Ngana galwesiba ate omwana kinyagala omugamba bambi anywa amazzi. Agabuluma yesu galyoke naye amazzi agali ku room temperature ganguya digestion tegagonza olubuto aganywe ku makya talina kyeyalidde ayitawudde gikase twale okalye ne ku lunch bw'ati asooka anywe amazzi akikala ng'ekintu ekikulu. Actually leta apapa singa okunywa amazzi glasses 8 olunaku ekibula kijjamu kulirawo enjawulo. Aba tebanywa amazzi abantu abo ebiseera ebisinga. Simunenya naye yintisa yange. Neyanziza nnyo maama neyanzega ekyo vola nange namubuuza nti naye onywa ku mazzi nangamba nywako nenjogerayo obadde ogiwulira naye olina okunywa amazzi gakubeere mu mubiri saaga fridge naye amazzi gofumba n'otekawo mu kadomola n'onywako okitegeera. Neyanziza nnyo maama wangi. Hello munnange Becky wangi babale tuweereza mukwano nkali nnyabo ne Becky nkwagala. Neyanziza bannange ono manager master team Banyarwanda ennyabo ate nga president wange ye mama after Munyarwanda ennyabo naye Becky nange ekizibu kyantuukakokko naye omanyi kye nakozesa okwata entangawuzi n'ozisekula ne zigoba bulungi otyo n'ogattamu lemoni n'obifumba wamu ne bijja bulungi ne bibeera bika tuteekamu mazzi mangi mpulira n'onywa then n'amazzi agabuguma nago malungi olubuto lujja ggonda mukwano webale tutuweere. Neyanziza nnyo maama neyanzege ono n'agamba nti gye baliko maama ajja genda ku muzikiti awe Nakasero batundawo obusigo buba buddugavu 2 shillings 10 amirako kamu kokka ng'alina ebyokunywa bingi kajja musumulula olubuto buli bukyafu bwonna buggwemu amala anywa juice oli ogamba abatimuluku bannange namira abatimuluku kyeyankola nze kulabadda oyo bwoba gwogamba ya rabbi oyo olina okuba nga olinako okumaanyi naye kale nange munnange neyanziza nnyo neyanzege babutunda ku muzikiti bulina okuba nga bujja kukolera mukwano wangi. Eka mwana wange nze n'amawezi awedde ekyo omwana oyo kyayogedde eky'obutafuluma afune ekisanda akifumbe naye bw'amala okukinywa tafuluma tava waka abeere mu nnyumba kubanga oli kinywa aba ayitawo buli ssaawa mwanange kyoba omugamba ekisanda. Neyanziza nnyo maama wange zaawedde olina Rebecca Jingo. Betwebale kuweereza mukwano nkale munange Munyarwanda omama affe natete timu Banyarwanda pulezidenti w'abakubi b'amasimu ennyabo. Beki ffe tuli bazadde tumanya amalagala kubanga abaana baffe ebiseera ebisinga bakulidde ku haba oyo gwe banyuuma. Nze ngenda mulagirira ekintu kino nakinako obukakafu ennyabo. Addire omubisi gw'enjoki addire katungulu cumu amusekule addire amanda ago wagoogeddeko nawuddeko ng'ogoogerako abigattemu naye abinywa bibuguma tebinyweka naye olw'obulamu ajja binywa tolaba obinywesa mwana muto lwampaka kubanga ffe tuli bazadde tumanya abadagala lwakuba abamu batunywa mambo Abanyarwanda tetumanya eddagala sibe eddagala twaliyiga ajja kuddaawo yebaze n'okwebaza. Amiina. Ebale tuweereza mukwano. Neyanziza nnyo munnange Omunyarwanda wange mama Hafsa Enatete olina Rebecca Jingo wangi munnange. Ebale tuweereza Rebecca. Yes sebo.
ono kasiri omugagga omuto mugwatire butambala yesebo naye abanyoma ebintu bino begenderezi kaakati etaata afunye ekisaandasanda oyo etaata agattemu emino gy'amatooke ebiri takola egyensobi ebiri oba ena abifumbe alye nga bya boyiro n'amatooke ago agalye afune n'amapaapaali atandike okulya ne ku mapaapaali agengedde olubuto lujja gonda wajja kufuluma bulungi yawonye edda taddamu nakwekwasa kirala ebbe yansuza nnyo taata owuliriza Beta FM ekintabuli ky'omuziki okwogera kuba kwasse okukola kuba kukwo kati eddagala ly'engendo omulagirako era constipation lyalina okukozesa akozese ebibajjo by'entaseesa omutima guyita ntaseesa afumbe amazzi ago aganywe n'ekisandasanda akifumbire emmere gy'amatooke awuute supu oyo ajja kuba bulungi sigadde nze kamanje mubalaka ebugoye buta neyanziza nnyo mukwano gwange eddagala lya constipation oliwulidde munnange wange likozeseeko mukwano hello switi afuna akatakula n'omukyula n'ekisanda abifumba ebintu ebyo mpulira ajja kutuuka n'okufuna nnapi agyesibe wangi ate obayagala kufuluma mubeere kumpi taalumizibwa ennyo ate anti kisanda okay n'omukyula n'akatakula mpulira abifumba abinywe n'ennapi ajja gifuna agyesibe kasita tatulwalako bulwazi nedda kijja kumala kiggwa ekyo ate olwo bino ebiba bifulumyeyo ebyo ebintuntu ebyo anti kwati bw'anaalinywa ajja kufuluma bulungi emmanja abe ng'afuluma bw'amala afune n'omuttanjoko ogwo ng'agufumba gulongoose bulungi munda okay neyanziza nnyo mukwano ajja kutereera ye munyarwanda w'omubulo olina Rebecca Jingo Jamila madam teacher Jamila entebe mpozi nze ku byonna eddagala lye bawadde ery'ekisanda